Kaggwa ne tumuwangula n'akabba n'alemerawo ne tugamba koffe kale omubbi w'akalulu alemeddewo tugende mu maaso era ng'agamba ebyokulonda biwedde abantu bageddeyo bakole tudde mu bizinesi zaffe baba bali mu nnimiro drone ze ne zibawamba kakati awo we tuli obusiraamu buyigiriza nti n'abakulembeze ababi kiba kikemo Katonda abawe kikemo naye n'omusajja ono Katonda yatuwa kikemo ayinza okuba omutuufu weewaawo tayogerangako kyamazima naye Museveni olumu abeeranga essaawa yaggwamu akanda enjuba bwe yeetooloola etuuka we yasirikira ayinza okuba nga ku ekyo mutuufu olw'ensonga naye bw'omutunuulira takuwa kifaananyi nti amanyi ebigenda mu maaso Museveni ensi yagirizayininga dda yagita waliwo Ssekabaka omu yatuula ku katebe bw'ati nga mukambwe ennyo ndowooza yali Suleiman nga mukambwe era bamutya n'atuula ku katebe bw'ati obutebe obwabwe bwabanga bwa muti kati nga batya okugenda omugamba nti mukulu vaawo essaawa y'okwebaka etuuse baleeta emmere ne bateeka awo n'atagirya ne bagamba mukulu ate kuba munyiivu nnyo kye kimuganya okulya okugenda okumanya nti munnaabwe yafa dda nga enkuyege zirumya akatebe kagudde balaba aneguse ne bagenda bayoolayoola enjole batwala ne batereka ne baga omukulu abadde yagenda dda ng'ebigenda mu maaso tabitegeera naye nga bamutiira awo so Museveni afaananira ddala Sseggwanga gye batya ina oluwonzi yabalimba lwokya bw'olukwatako naye nga lunnyogoga kyotalabanga olwekyo nze njagala leero nzikirize nti Museveni ebya abductions tabimanyi kubanga ebyensi yabyenenya dda yabyesonyiwa ekyokubiri kyetooloolera mu bumanyi oteekwa okuba omumanyi okutegeera enjawulo wakati wa arrest ne abduction okukwata n'okuwamba andabikira bimanya myaka kyabeddeko byonna ng'omukulembeze tamanyi kiwamba abantu okuwamba takutegeera takwawula na kukwata kusiba okuli mu mateeka kati kamuyigirize okusiba prosesi y'amateeka oba okukwata nojja noganze Moses Wamala bwana Lubega nzize kukwata ensonga yeeno ebinkwatako bye bino ndi mukungu wa poliisi okuva ensangi oba ekyengera nti otyo omusango okuvunaanibwa gwe guno era kusaba osituke tugende ku poliisi ya wano ekabinja ekutwala n'abantu bo okkirizibwa bategeeza bantutte wano abagoberera ne bagoberera omusango ogwo ogumanyi era bwe wayitawo ennaku bbiri nga tezinnaba kusukka beppa ne bakutwala ku kkooti ensangi ne bakuvunaana omusango ogwo kkooti nekuwa alimanda oba nekuwa okweyimirirwa n'oddeeka abduction yeno enkola ye Museveni n'abantu be gye bakolamu bajja buzi ne bakugwira tobamanyi bali mu ngoye za leeya abamu tebakkirizibwa na kusiba ne bakutwala ne bakutereka embuya gye tumanyi nti mu basement ya barracks y'embuya ku kitebe ky'amagye ye biggest torture chamber in the country eyo gye bakuulira enjala gye basokoolera omugongo mu mateeka tewakkirizibwa kusibirwayo bantu tewali gazetted era amagye etteeka ligagaana okuggalira omuntu bwe gamukwata galina mutereka ku poliisi bwe baba balina bye bamubuuza tewaliiwo musango poliisi gwetalinaako buyinza kunoonyerezaako bano CMI ISO n'abalala balina kugabana mawulire poliisi geekuŋŋaanyiza naye singa era babadde bagezi ŋŋambe nga Katonda bwe yali abakola yabawa ekirungo ky'amagezi basobola n'okugenda wali ga poliisi ebuuza nabo ne babeerawo ne bawuliriza n'okubuuza ne babuuza nga nze gwe babuuza sitegedde oba bapoliisi oba nedda mwanze oli bwanga nze ASP Moses Wamala Detective ASP Moses Wamala
sikumanyi simanyi wajja okolera nyinza n'okuba nga nakimanyako nti oli w'amagye naye nga wayingira poliisi yes we balina okukoma oli olabye kapa kapa bw'eba egenda okubba ekifi ky'ennyama egenda mpola esooba naye embwa ekibba egujubana mu bufunze kapa katonda yagiwa amagezi embwa katonda yagiwa amaanyi yes nkomye ku ebyo kiki ekinyonnyola ekiwamba abantu onalebo okuvya ddala mwaka gwa 2019 2021 2022 kyewunyisa tumazeeko na mu kuwamba abantu ki ekinyonnyola ekyo mu luzungu it is a state rooted in criminality abakulembeze bammwe okubeerawo kwabwe kubanga kwa bumenyi bw'amateeka tibayinza butakola bya bumenyi bw'amateeka okuwamba kya bumenyi bw'amateeka it is criminal in fact bakiyita kidnap with intent to murder muvunaana murder omusango gwali gwamusaliza okufa bamuvunaana kidnap with intent to murder that's what they are doing era kyenanoza ne penal code mwekiri yes era bamuvunaanira penal code so abantu bano kye bakola Museveni ne ttiimu ye kye bakola okuwamba abantu is criminal is kidnap with intent to murder and sometimes they have ended up murdering tell me gwe omukulembeze if you cannot account for those people kidnapped what is the presumption it is a presumption of death era tulinda bulinzi myaka giwere 7 etteeka liyingirewo nti wamala bamuwamba he is presumed dead era mukkirizibwa n'okwabya olumbe n'olwekyo ne mubateeka ku ntuumo y'abantu abattiddwa omulembe gwa Museveni yatugamba tayagala state inspired violence state inspired murder but that's what we are witnessing enjawulo ye n'Amini nti Amini yafa n'ebikolwa bye bimu ebbatirizo lyerimu babatiriza wamu kubanga bonna baali mu gavumenti y'Obote agamba nti Obote yatta abantu ani yalaba Obote ng'akimya abantu nti Obote wuyo mu mmotoka etutte gundi no teyaliiwo yatumanga butumi oba abantu bwe bajjanga nga tabatumye ne bakikola ne Museveni nze sinalaba njawulo era nkyasoma nnyo ngezaako okusoma noonyayo akatabo akanampa enjawulo wakati wa Museveni Obote n'Amini tonakafuna kakyambuze pozi tebannakawandiika okay yasinzidde mu America era mu interview munatugamba nti kyajja okujjukirwako nti yayamba nnyo Uganda okusimatuka failed state okkiriziganya naye nti yatutaasa era n'atuyamba Uganda teri mugamu kwaga amawanga gali failed oba failed states era nga bwegambye omukulu engeri y'ebintu gy'abirabamu yeeyo engeri y'oyo omuntu eyeesonyiwa ensi ng'ebigenda mu maaso yabyesonyiwa failed state tekitegeeza nti egudde ebipapajjo ne babironda egindi omuganda wange yagambye ne babironda mu Lwera nedda systems kasita zifairinga ye failed state njagala ombuulireyo system emu mu Uganda ekola jimbuulire amalwaliro gakola nnyo okulaga nti abantu bano si bagezi ennaku ezo navuze n'empita Gombe wali ku ddwaliro Obote yazimba eddwaliro nga litemagana yalireka litemagana bano tebasobola disiiga langi kye baakoze bagenze ne balizimbako ekikomera naye ng'ennyumba z'abasawo Obote ze yalekawo ziriko amabaati ga asbestos World Health Organization ge yaweredda nti ga butwa nga nalyo ddwaliro busuza basawo naye amabaati ga asbestos mugataddeko ekikomera era gatonnya kati eyo state tefeirinze mu byobulamu ekyo kiteeke ku mabbali tugende ku byenjigiriza woli musanyufu nnyo n'omutindo gw'ebyenjigiriza gavumenti gwewa no titutwala abaana baffe mu UP ne mu USA ng'omwaka omwana asomera $1,000 kitegeeza ttaamu ze 3,300 ng'omwana wo Moses Wamala asomera 3,300 mu ssomero lya UPE ayite P7 ajja avuganye n'abaabalala
ne bazzukulu ba Museveni oba n'abaana ba Museveni abato abakyali mu primary ng'omwana we agenda kuvuganya nabo ku bwa president ku busawo ku bwa lawyer ku bwa engineer n'ebifaanana bwe bityo eyo state tefeerinze mu byenjigiriza nga poliisi bajja ne bawamba omuntu poliisi ne gati tetumanyi olumu neeraba abawamba nezinga emikono ne gati naye tetubasobola abo eyo state tefeerinze kutegeera kwa Museveni. Mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 216 588 oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sematuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Nga batta Kaweesi omukulembeze wa poliisi ow'oku Ntikko ne bakuba Katumba Wamala omukulembeze w'amagye ow'oku Ntikko era minisita ne bamuttira n'omwana ne batta Meja Kigundu omukulembeze w'amagye ow'oku Ntikko n'abantu abalala bonna be bakubye amasasi ne babatta Babiriga ng'omuntu akulira sitowa y'emmundu Yoweri Museveni tamanyi ani abatta era n'ogamba nti state tefeerinze ng'entambula tutambulira mu binnya bingi okusinga enguudo nga tulina enguudo ntono nnyo mu binnya byaffe era mukulu n'osigala ng'ogamba state tefeerinze ng'olina corruption ali ku level kwali pulezidenti w'eggwanga n'agamba Betty Kamya IGG naye ababbi bange bakwate empola kubanga nti manyi sente bajja ziddusa wano baleke kuzinvestingawo ng'okkiriza n'okukkiriza nti investor mubbi nti abo babbi baffe even brand them babbi baffe abo noga state tefeerinze nga finally nga mulina president atamanyi nti bawamba abantu atamanyi nti bakuulamu abantu enjala naye nga yakulira ye commander in chief ow'amagye n'ebitongole byonna eby'emmundu ebikwata mundu yakulira CMI yakulira ISO yakulira CID byonna nga tabigira ki tabimanyi state bwebe failing etya state ye failing etandikira ku mutwe omutwe gwa failing n'olwekyo state ya failing naye definition ye gye yasoma mu economics w'emyaka gy'enkaaga tamusobozesa kumanya it is a failed state. Honorable, ekibuuzo kino kikulu. Abawambiddwa abasinga tukitegedde kuba bangi benkozeko interviews era bakonfaminga bawagizi ba nkyukakyuka bawagira abamu NUP aba FDC naye nga bali ku ludda oluvuganya gavumenti. So oluvuganya olutegeerera gavumenti etategeera. Ekibuuzo kiri nti opposition ekoze ekimala oba ab'oludda olutegeera kale ni courts olutegeerera gavumenti mukoze ekimala okulaba nga abantu bamwe mubanula cause mwaka guno twalaba boycott ey'entuula za parliament nekirabika ng'ekitaakola n'okutuusa kati mukya demandinga singa baali tebaabatta
bandibadde babatadde. Oh, okay. Pressure gye twateekawo bapapa singa baali tebabatta bandibadde babatadde era abamu ku baali batannabakutta babafulumya. Gwe njagala omanye nti omukulembeze w'eggwanga n'atuuka okugamba abakwatirwa abe bano biki mu bbanga bwe tujja babuulira we bali n'atya okujja okubabuulira we bali. Mu mateeka tulinamu writ gye bayita ya habeas corpus. Yes. Ne tugenda mu kkooti ne tufuna orders za habeas corpus kumpi ku buli muntu. Habeas corpus egamba leeta omuntu oyo, produce the body of that person, oba mulamu oba mufu. Ekisooka Museveni is a coward. Amin teyali coward, bwe yakuttanga nga n'ensasi olugibuulira nti yakusse. Ono coward tayagala kubabuulira nti ono twamusse. Kujjako yali omu yekka gwe yayogera yali Zebra Ssenyange. Kosi kubanga omulambo gwe gwaliwo awo. Babadde bankubidde ne bambuulira babadde balowooza nti nno ti operation ngimanyiiko. Nga waliwo z'amanyako. So tukoze ekyaffe. Omanyi abaddugavu ba wano mwayiga okunenya omunafu. Kubanga eyawamba abaana bammwe mumanyi. Ffenna olulimi lwe twogera ta abaana baffe. Ne twekalakaasa mu palamenti ne tugamba tuboycottinze entuula. Ne tugenda mu kkooti ne tugenda ku buli poliisi okubayiga ne tutimba buli wamu. Ono baamuwamba bannange amulabyeko, ono baamuwamba, ono baakola ki? Kiki kye mwagala ffe tukole bannayuganda? Kaakati eyawamba n'atandika okutambuza olugambo mu ba victims. Bano tebakoze kimala kuta baana bammwe. Gwe yamuwamba ng'ogyeko okumuwamba ko wakola ekimala. Gw'okoze ekimala okumuta okubata bewawamba. Era n'abantu ne bakigula ne baga Kyagulanyi takoze kimala kutabaana. Sseggona takoze kimala. Abamu balo bataddemu ekirowoozo. Mugende mwegayirira omusajja nkwata amaviivi gano. Mufukaamirire Museveni. Nzikira mbaka munamu yali alese n'ekiteeso ekyo nti tumwegayirire. Kozi yali ani Dr. Bedi wani kasijja kutya ku. Yakiddamu. Yali mupya mu bino. Bwe twamala okukimulaga n'akitegeera wawulira akiddamu. Bale ennaku zino balina enjogera nti oba tumutungire uniform. Ani Museveni? Yakyogera. Yakyogera nti bamutungire uniform. Nedda baali bakyamu okumutungira uniform. Kuba alina engoye ezimala. N'ekyengezaako okutegeeza. Ebirala byonna sibirinaako control. Museveni asobola n'okunzita, asobola okumpamba, asobola okukola ki? Ekintu kyonna kye nagaana mu myaka gyange eky'obukulu sisobola kufukamira kuba amaviivi gange ng'alinako obuyinza. Newebeera nga ye solution esigaddewo etaasa bali abali mu makomera. Ne bw'anoona mukyala wange n'abaana anfukamiza. Tajja tujooga. Okay? Eno ensi yaffe. Tetugirimu mu kabenje, tetugirimu kugisasulira ssente, tugirimu wano. Kyova olaba n'ekyokudduka wano twakigaana. Buli kijja kunsanga wano. Sandi agenda kuuza kibuzo kino kuba omusango guli mu kkooti naye since bwe yakyogeddeko ye kennyini president, I think I have a right to speak about it. Yavudde naga nti ababaka Ssegirinya Muhammad ne Allan Ssewanyana naye mu interpretation ye alinga yagubasalira edda. Agamba nti those people, they killed many people, over 38 in Masaka. They don't deserve bail. Tukumanyinga omuntu defending human rights ate oli part of the legal team ya baonale ba. Ninaku kusomesa abatakwata. Museveni ebyamateeka byesonyiwe. Gamulema yagwa ebigezo. Tewaliwo muntu atalina right kufuna bail. Taliyo. Naye yennyini Museveni alina right okufuna bail. Oluvannyuma lw'okutta 5 mu 4 ye bagamba nti bali 5 mu bana betumanye nti basukka mu 150.
mu November wa 2020 wa 2020 era ne Museveni nga bamututte mu kooti ngenda ne musabira bail oba siwakanya bail kubanga nyizo kubanga nze ndi mu government kubanga eryo ddembe lya buntu ye bamuyita Tibuhaburwa ndowooza nantabuulirirwa nti ne bw'omuyigiriza ekintu olwaleero olowooza akikutte enkeera abatakijjukira ekyo ekya bail nfubye nnyo okukimuyigiriza ate nga emikutu gye njogererako mmanyi agiraba naye tajja kiyiga kati ekyo muvuddeko kambuulire abalala abanakitegeera omuntu alina eddembe okweyimirirwa kubanga ateeberezebwa okuba nga talina musango okutuusa nga gumusinze abaana abo tebasingibwanga musango era ffe tukkiriza nti basibe ba byabufuzi yabasibira bwereere abantu be batta abantu e Masaka bawandiika batya ekibaluwa ne bagamba nti tugenda kujja ku kyalo Nakasozi era ne bajja ne basa exceeding executing a mission eyo aba babiri kubanga ngigwanga italina government italina police italina maje bantu be batta abantu abo by commission or omission atulyako sente nyingi nga tugamba ez'okutukuuma nisira bagezeraga nali e Bungereza lumunga balonda kwano gwa fomu yali yesimbyewo kubwa kansala olwamala okulonda n'atutwala mu restaurant tugende tulye tagenda kukuuma kalulu nitumugamba gwe oli wano akalulu ko tebakabbe nagamba nze gavumenti nze nina okukuuma akalulu wamala nteekwa n'okubeera n'embwa mu kikomera zimpa obukuumi obufunze embwa zange zinsingira gavumenti ya Museveni kwezi zinkuuma lwaki nina okubeera n'embwa okunkuuma lwaki nina okuhayalinga wakasaala okunkuuma lwaki nina okuhayalinga w'emmundu okujja okunkuuma nga nina gavumenti gyempa omusolo okunkuuma kyamazima omulimu gwa Museveni sigulaba. Museveni is the biggest liability gye tulina mu ggwanga. Tumuteekako ssente zaffe mpitirivu okukola naye takola ngalo bunani munafu. Ate obunafu bwe butegeerekeka. Hiki emyaka obunafu ye mu byonna. Musajja wa Katonda bamuyitanga ni Ssempebwa Mukama amuwummuze mirembe yali mu myaka egyo egyaba Museveni. N'agamba nti bw'okaddiwa onafuwa mu bintu bingi, amatu gaba tegakyawulira, amaaso gaba tegakyalaba era kyobula banyambadde galubindi nti otyo amatu weetaagamu akuuma gateekamu. Museveni tayagala kateekamu kubanga ensi ejja kumanya. Obunafuye mu bintu bingi, amaanyi gaba gakendedde. Museveni takyalina maanyi gatukolera. Kati ow'amawulire nga ggwe n'amubuuza nti ate mu buwongo Muzeeyi Ssempebwa n'agamba ekyo sijja kukiddamu era yafa takizzeemu. Nange olw'okuba teyakiddamu ate nga gwe nkwotinga ngenda kikomyawo.